Ebikolwa by'abatume essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Peetero ne Yokaana ne bagenda mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Waliwo omuntu omulema okuva mu lubuto lwa nnyina eyasitulibwanga gwe baateekanga bulijjo ku luggi lwa yeekaalu olwayitibwanga olulungi okusabanga effeeza abaayingiranga mu yeekaalu. Oyo bwe yalaba Peetero ne Yokaana nga bagenda okuyingira mu yeekaalu n'asaba okuweebwa effeeza. Peetero awamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'agamba nti, "Tutunuulire." N'abatunuulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Naye Peetero n'agamba nti, "Effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omunaazaaleesi, tambula." N'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa. Amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi, n'agolokoka mangu, n'ayimirira n'atambula, n'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuukabuuka ng'atendereza Katonda. Abantu bonna ne bamulaba ng'atambula ng'atendereza Katonda, ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabirizanga effeeza, ne bawuniikirira nnyo n'olw'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Bwe yali ng'akyekutte ku Peetero ne Yokaana, ekibiina kyonna ne kijja gye bali, ne bakuŋŋaanira mu kisasi ekiyitibwa ekya Sulemaani nga beewuunya nnyo. Awo Peetero bwe yabalaba n'abagamba nti, "Abasajja Abayisirayiri, lwaki mwewuunya olwa kino? Mutuweekaliriza ki amaaso? Mulowooza nti amaanyi gaffe ffe oba kutya Katonda bye bimutambuzizza oyo? Katonda wa Ibulayimu era owa Isaaka era owa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe yagulumiza omuweereza we Yesu, gwe mwawaayo ne mumwegaanira mu maaso ga Piraato bwe yamalirira okumutta. Naye mmwe ne mwegaana omutukuvu era omutuukirivu, ne mwagala okuweebwa omussi, ne mutta omukulu w'obulamu, oyo Katonda yamuzuukiza mu bafu. Ffe bajulirwa baakyo. Era olw'okukkiriza erinnya lye, oyo gwe mulaba gwe mumanyi, erinnya lye limuwadde amaanyi, n'okukkiriza okuli mu oyo kumuwadde obulamu buno obutuukiridde mu maaso gammwe mwenna. Kale kaakano abooluganda, manyi nga mwakolera mu butamanya era nga n'abafuzi bammwe. Naye Katonda bye yabuulira edda mu kamwa k'abannabbi bonna nga Kristo we alibonyaabonyezebwa yabituukiriza bw'atyo. Kale mwenenye mukyuke, ebibi byammwe bisangulibwe, ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke, naye atume Kristo eyabaawulirwa edda, ye Yesu, eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro eby'okulongoosezaamu byonna. Katonda bye yayogereramu mu kamwa k'abannabbi abatukuvu abaaliwo okuva ku lubereberye. Musa yagamba nti, "Mukama Katonda alibayimiririza nnabbi aliva mu baganda bammwe nga nze, oyo mumuwuliranga byonna by'alibagamba." Olulituuka buli mwoyo ogutawulira nnabbi oli gulizikirizibwa mu ggwanga. Weewaawo ne bannabbi bonna n'abo okuva ku Samwiri n'abo abaamuddirira, bonna abaayogeranga baabuuliranga eby'ennaku zino. Mmwe muli baana ba bannabbi, era endagaano Katonda gye yalagaana ne bajjajjammwe ng'agamba Ibulayimu nti, "Ne mu zzadde lyo ebika byonna eby'ensi mwe biriweerwa omukisa." Okusooka gye muli Katonda bwe yamala okuzuukiza omuweereza we n'amutuma gye muli abawa omukisa, ng'akyusa buli muntu mu bibi byammwe.